abaana baabwe tebabaleetako bulumi obwo. Kakati emirundi egisinga omuzungu simanyi bwenkiza mu Luganda ne bagamba charity begins at home. Ebirungi byonna n'ebibi bitandikira waka. Awaka ly'essomero lye tutandikiramu. Omuzadde yenna ye musomesa asooka. Kakati kyemmanyi nti omuzadde ye gwe ekyokulabirako ekikola ki ekisinga. Bw'oba tosobodde kukola bintu mu ngeri ennungi era owa ekyokulabirako ekibyeri ki abaana. Kati omuzadde yenna kye yandikoze. Abaana tebeetaaga mamotoka. Simanyi gano ga PlayStation. Simanyi zino ddole ennene. Beetaaga ggwe ng'omuzadde. Beerawo. Wuliriza omwana. Funayo akadde omanyi omwana kyayitamu. Naddala abaana abali mu myaka egyo egy'akaabuvubuka. Kubanga baba na binene bye bayitamu. Weesanga nti nnoze n'eyo gye tukulira Listening Ear Foundation nga tukola ebintu ebyokubeera nga tubudaabuda abalina endwadde z'obwongo. Omwana agenda okuga nti nze natandika okunywa omwenge nga ndi mu senior 1. Anti mama yagenda kupakasa, taata yagenda kupakasa, awaka ndiwona bakozi. Nandikoze eki mikwano gyange gye yakola ki gye gyanfuukira ekikubagizo. Ne weesanga nti nno oluusi tetubeereddewo baana bano kumanya biki bye bayitamu. Oluusi ate tuli bakambwe ekisukkiridde. Nkuwa fiizi zange nkola bwe nti n'otamanya omwana ono naye ayagala kubeera ne siginicha ye. Omwana ono naye ayagala kukula abeere ow'obuvunaanyizibwa naye ani amuyambako gw'omukwata ku mukono. Kati gwe oba tosobodde mukwata ku mukono bagenda ne bagamba nti abazadde abatawuliriza oba abakulembeze abatawuliriza ojja kwesanga nti nno beetooloddwa abantu abatalina kyakwogera. Maama olowooza edda walinga wenjogera egamba nti omwana omuwala ng'agenda okufumbirwa agenda wa ssenga omulenzi n'ogenda ewa kkojja. Olowooza ebiseera bino ekintu ekyo kisobola abaana abawala ogenda ewa ssenga abavubuka ntugenda ewa kkojja. Olowooza si kyekireese obuzibu n'okutrauma okweyongera mu Uganda kati nti bazadde baffe batutya okwogera naffe first hand. Olowooza tekirina ngeri gyekyongeddemu ffe kunyigirizibwa nga ffe abaana mu maka kuba olinda genda omulala ogenda wasenga oba kkojjaawo. Kirina engeri ki gye kinyigirizaamu naye jjukira bagamba bukadde magezi. Abantu bali babeeranga n'enteekateeka ezo structure emitendera ky'omwana wakula emyaka 12 13 agende ewaani ewa ssengaawe ayongera okuyiga obuvunaanyizibwa obwaki obw'omukyala naye gyali myaka egyo abaana b'ennaku zino balalamu omutwala ewa ssengaawe balina zino simanyi oba siriipa ovo oba naagenda n'asula ewaani naye jjukira nti kati tuli mawanga matabike tokyasobola kugamba ti wano e Buganda ffe kubanga olw'ensonga nti tuli mawanga matabike weesanga nti nno ne kalicha zaffe zigenze zikola ki ziseeteera nti ebintu ebimu bye twayiganga nga tukula kati mu kaseera kano weesanga nti nno abamu babisudde eri muguluka tebakyabifaako kyova olaba ebisaakaate bino naye nabyo oluusi bituyambako omwana addeyo ku nnono addeyo ayige naye ate oluusi osanga nti nno bwe tugenda mu b'eŋŋanda zaffe ate oluusi balina oluusi ate n'ebikyamu bye bayigiriza abaana ne weesanga nti ate n'abazadde mu kaseera kano nabo balimu okutya nti we nnaamutwalayo weesanga nga kojja w'omwana ye yakutte omwana oba okitegeera ate ne bagamba eby'omu nju tebikola ki tebitottolwa. Ebyokunywa bino mwenge sigala njaga ozabye n'engeri gye byongezaamu trauma mufa abavubuka. Weebale nnyo oleese ekibuuzo ekirungi ddala. Listening Ear Foundation ekola nnyo ku birwadde ebyo naye nze mu kusinziira bwe ndaba weesanga nti nno trauma zino ebiwundu bino bye tufuna olwa experiences ze tuyitamu ate olw'obulumi obwo bituleetera okugenda okukozesa ebiki ebiragalalagala ng'omwenge
kati ate neweesanga nti n'omwenge nakyo kya bulumi kya buvune nnyo eri omuvubuka. Kati neweesanga ti omwana anywedde omwenge anywedde enjaga obwongo bubeera tebukyasobola kukola nga bwe bwandikoze. Weesanga ti muudu ekibeera otandika ofuna ekibeera ayitawo bw'ati ogenda okulaba omuntu ayinza okuba nga na maama wo mukulu ali eti naye onondooza mukazi wakuwasa nga bugembe bwatera okuyimba. Ogenda ogolokoka wabadde n'omuntu mwanywedde naye almost ali mu ttuluba lya maama wo nga byonoonese. Gamba ne weesanga nti olw'ekintu ekifaanana bwekyo ebiragalalagala bino nabyo birina engeri ki gye bitusindiikiriza okufuna obulumi buno bwe tutandibadde tukola ki bwe tutandibadde nga tufuna. Ebiragalalagala bino emyenge oluusi bikwagazizza ali mu myaka gya jjajjaawo. Neweesanga oli waabiri naye oli ne jjajjaawo ow'ekinaana anti wabadde totegeera obwongo airtime wataddeko airtime kati oli omulabanga mulenzi wa myaka gye egyabiri okukkakana nga tutandise okufuna embeera eyo etakola ki etali nnungi. Olowooza trauma ono yandijjanjabiddwa atya? Trauma ono kyenjagala otegeere munnange ti mu nsi muno buli omu alina kyayitamu. Waliwo akagero ke batera okugamba ne bagamba empungu etuuka ekiseera ng'eyagala okwezza obujja batera ne bagamba nti wezze bujja ng'empungu n'egenda ku nsozi neekuba omumwa gwayo neekuba ebyoya ne biddamu ne bikola ki ne bikula. Kati emirundi egisinga obulumi buno bwe tuyitamu oba bitrauma bino abantu bye bafuna batera okubeera awo n'alowooza nti nno mpedde obulamu tebukyakola ki tebukyasoboka. Naye tuyina okwongeranga obba w'amaanyi tosobola okwezza obujjanga empungu. Obulumi bw'oyiseemu bubeere ekyokuyiga okusobola okuyimuka ng'oli mukazi w'amaanyi. Bagenda ne bagamba waliwo omusajja bamuyita Joel Austin yagendanga n'abuulira n'agamba nti tubeere n'emirembe mu nkovu zaffe. Njagala nnyo abantu okutegeera nti buli omu alina enkovu ezimu zirabibwako endala za muki za munda. Naye buli lw'osalawo n'ogamba nkoze ntya ekisooka obukulu bannange tubeere bawuliriza. Buli muntu lwafuna ebiwundu ebyo buli lwafuna ennyiike eyo empitirivu obulumi obwo obutagenda bulina engeri ki gye bwonoona engeri ki gy'alaba omubiri gwe gye yeerabamu endowooza ye alaba nga takyasaana ate n'endaba gy'alabamu abaki abalala. So emirundi egisinga ky'olina okusooka okukola omuntu ono muddiza nti obulamu okubeera nga yeewuliriramu emiki emirembe. Leka wabeerewo okukwatagana okutabagana. Omuntu ono alemenga kulaba nga ekizibu kye kino kizza omuntu ono afaanana omusajja eyankwata. Naye wabeerewo okuddamu okukwatagana n'abantu. Ekintu ekyakyo tulina okwongera okutegeera bwe butanenya twagala nnyo sala emisango. Piraato n'asalira Yezu omusango anti tuli mu kiseera kya kisibo nsaasire ndi mu Katuliki. Piraato n'asalira Yezu omusango kane tutandika osala emisango tomusalira musango kubanga tumanyi kikyaliwo ekyamuleetera okubeera nti yafuna ekiwundu ekyo. Njagala obbabuulira ennyukuta zino ennya R oba baziyita mu Luganda la. Tuyina la zino ennya naye nga zitukolera nnyo bw'oba oli mu bujjanjabi obwa trauma oba ng'ogezaako okulaba omuntu ono gy'ava mu kizibu ky'obulumi buno. Leesooka egamba nti nno realize zuula omanye nti ensi yonna obulumi buno bubaayo. Abantu balina ebintu bingi byayisemu naddala ffe abakyala bakubibwa emiggo.
abakyala weesanga nga yayita mu bintu bingi nga muto, bafiiriddwa bazadde baabwe ne babatwala mu b'eŋŋanda, ab'eŋŋanda ne babayisa bubi nnyo. Abakyala weesanga omukyala, nze maama, nze taata, ennaku zino tulina basingle mothers bangi, naye tubayambye tutya okuba empoweringa okusobola okumanya nti nno balina omulamwa. N'osanga omukyala nga yalina okukolerera abaana be, ye taata ye maama. Kwegamba ne wesanga nga omukyala kwegamba omukama yamukolanga atuukiriza ebintu bingi, naye oluusi bimuleka bimukutudde. Eyokubiri gye tuyita recognize, okurecognizing oba nkigambe ntya, tibeera recognize, laba obubonero obw'obulumi mu muntu ono, obwetegereze ng'obudde bukyali. Yinza okuba nga ndi naabwe mutabani, bulijjo okimanyi maama tajjanga ka maama abeera musanyufu, naye n'osanga nga oluusi nga ndi awo amaziga gampitamu naye nga sikoze eki, sikugambye. Noga oyo nno namukadde alabika alina kyaliko kati alabika ayagala oba kunzijjako ssente zange. Oba okitegeera omuntu alina ekintu kyakola ekitali kya bulijjo. Oluusi olina omuntu nagamba ne muteekeko amataala ano bannange nze seebaka nga tekuli ttaala, nogamba omuntu nabeerawo natandika okuba nga yeerabira n'ebintu byajjukira ng'ogenda okulaba nga abyerabidde. Atambula bw'ate essimu agirese eri, kiri akirese eri, ensawo agirese eri. Gezaako okulaba okwetegereza obubonero buno. Obusungu obw'ettumbizi nga omuntu teyabukola ki, teyabulina. Omuntu anaafuna embeera eyo ganze nina okwejjawo, buno obulamu tebukyasaana. Naggwamu essuubi ng'ate okimanyi omuntu ono yalina ki, essuubi. Kwagamba gezaako okulaba obubonero buno, naddala obubonero buno ng'olaba munna abadde tabulina, okoze naye ebbanga, naye abawaka bagamba omuntu teyeebaka takyali kyekimu, naawe ku mulimu ky'olaba gezaako okulaba obubonero buno. Ey'okusatu, respond. Gezaako okulaba ng'okola ebyo ebituufu mu kiseera ekituufu ebiyambako omuntu ono. Respond appropriately. Omuntu ono muyambe n'obuyambi obutuufu. Twala ekyokulabirako, omukyala azze, omwami yamukuba oba amukubye, emimwa bagituulisizza. Kakati gwe n'ogamba emimwa gino katuginyige, naye jangu kati weebake eno mu kitanda kyange, nze tofaayo, nze nja kwagala okusinga oli. Ddala obeera orespondinze bulungi. Gezaako okubeera nti nno oba obuyambi obutuufu mu kiseera ekituufu. Omuntu avudde mu maka ge, omwami amuliko amukuba emiggo, n'ogamba nze sisobola kumira no dedede, n'omukwata ku mukono n'omuwalula omukole ki, omuzzeeyo ng'ate olaba wakyaliwo omuliro ogwo gwaki ogw'okulwana. Kweganga gezaako okuleeta byakulabirako, gezaako okulaba nti ogezaako okuyamba n'obuyambi obutuufu mu kiseera ekituufu. Yeeyo ey'okusatu. Ey'okuna, gezaako nnyo okwewala okuddamu okuleeta embeera eyo ey'okuwulira obubi eri omuntu oyo. Ebintu ebyo biyinza okuba byamutuukako dda. Emirundi egisinga bwe twogera ku trauma oba bwe twogera ku bulumi buno buba bwatuuka ku muntu mu biseera eby'edda, naye ne busigala, obulumi obwo ne busigala mu mutwe, ne busigala nga mumutawaanya nga tasobola kukola bintu bye yandikoze mu ngeri ki ennungi. Kati fubanga okulaba nga weewala okumuzzaayo mu bulumi obwo, oba okumuleetera okubanga obusungu buddamu omukwata, obulumi obuddamu okumukwata. Twala ekyokulabirako. Omuntu ono n'akugamba nti munnange nywa ebiragalalagala, olwo omusajja atampisa bulungi, n'omugamba nga wayisewo akaseera oba n'olaba nga alinako ekikolwa kyakoze ekitali kirungi, nowanda kyava balakuba. Laba enziramu gy'oddamu abantu, kyova olaba babeera bakutimpula. Ozuukusa obulumi buli. Gamba
era n'okwefaako teweefaako wenna oli nakifanjagala nakiberenga oli awo kyova olaba abantu tebakwetaaga weekabyakaabya biki twalaba badde abakaaba kwegamba oluusi embeera eyo gye tubeeramu ne bannaffe weesanga nti ogolokosa obulumi buli obubeera ng'ate omuntu bukyakola ki bukyamusumbuwa so lennya ezo nkulu nnyo zisimbako essira naddala mu buli lunaku tetulina kulinda Christina yekka naye ate embeera bw'ebeera nga ddala nzibu nnyo omuntu teyeebaka alogootana alaba bamugoba ayagala kwetta munoonye ba Christina munoonye abantu abalina obukugu ba Listening Ear Foundation balina obukugu musobole okujjanjabibwa awo wennyini ku ba Listening Ear Foundation nga tumaliriza nandagadde okumanya Listening Ear ekola ki esangibwawa omuntu ayinza ku eyamba ndwadde ki exactly nga tumaliriza Listening Ear Foundation esangibwa ku luguudo lw'Entebbe ku kigenda Essisa Wamala. Listening Ear Foundation bajjanjaba endwadde z'obwongo naddala okusinga ekirwadde ky'ettamiiro ate era n'okujjanjaba ebirwadde bino ebya trauma ekirwadde ky'ettamiiro ebirwadde ebirala ng'ennyiika empitirivu nga depression byankiza twala tugende ebirwadde by'obwongo byonna nga bw'obimanyi turehabilitating abantu naye private ku namba ya Listening Ear mulabi waffe omulungi oli ku Bax Media ennamba eri 0777 07 02 40. So omulabi wa Bax Media tubadde ne mukyala Christine okuva mu Listening Ear Foundation ng'akutuusaako engeri gy'oyinza okwewalamu trauma n'akulekera alanya okulabanga ziyamba ggwe mukyalawo famire yo ko ne Uganda nga Uganda egenda okujaguza olunaku lw'abakyala musibe bulungi mweraba